Olunaku lwa Sande mukwano era nga njagala okutegeeza nti eno program yo emikolo n'embaga ekutuusibwako ku Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyene. Nange omuweereza wo Josephine Ndamakula mba ntuuse okuwa ekyo ekirungi kye weetaaga okulaba okunyumirwa wamu n'okuyiga. Naddala gwe omugole ali yeetegekera omukolo oli awo ku TV olindiridde ebirungi bye mba nnina okukulaga olabe onyumirwe ate nga wokoppa kiki ky'oyagala okuteeka mu gugo kw'ossa okuguleeta naawe ku Bukedde TV tugulage ensi etegere nti mukwano officially oli taken. Gwe wenna ali eyo ayagala okubanga ekintu kino okijjanjawaza oyagala Bukedde ebeerewo oyina mukolo gwo gwaggwadda mukwano twesige namba gikoppe wansi osobole okubanga mukwano otukubira otubuuze ebisingawo nga sinnakutwala mukolo gwe nnina ogw'okwanjula ogw'omukyala Joelia Nabbasa n'omwami we Edris Semata ogwali e Masaka. Zikiriza sooke nkutegeeze nti nyambaziwa Maria's Bridal. Maria's Bridal kyekyokuddibwamu kyo eri omukyala yenna ayagala okwambala anyume alabike bulungi. Oyina kuhinjirwa, oyina kwanjula, oyina kukyala, oyina mbaga, olinda kyokwambazibwa bannaffe aba Maria's Bridal abalina engoye ennungi, engoye ez'omutindo tebasobola kuwa lugoye olutakunyumidde. Mukwano dduka Buddusi wali eri ku Rome Street ku kizimbe kya City House opposite the arcade ojja kubanga ofuna ebirungi ebisingawo bye weetaaga. Ate buli w'omugambe namba ojja mu program y'emikolo n'embaga agenda kusalirako ddala ofune ekyo ekirungi ate era eky'omulembe. Essaawa eno zikiriza nsooke nkutwale nkwanjulire omukyala gwe nkuleetedde olunaku olwaleero kazini wange ebyaddala era ng'omugole waffe owaleero yanyumira ddala kwegamba yaweesa famire ekitiibwa yanyumisa omukolo okuviira ddala ku nnyambala ye entimba okusanyuka vibe ye yali nnene nnyo bannange Joe Bosa oba Joelia ayagala omwami we nga w'okyolira kansooke nkutwala e Masaka wekkaanye ng'ate abako ab'ensonga batuukira mu budde n'abaana ab'obuwala okuva mu Kama Exotic Ushers be baakola ng'abasawo ab'ewaka ate era ne bagema abako ab'ensonga. Omukolo gunene guli 2-in-1 mu kuwoowa n'okwanjula naye njagala otunuulira entimba yaabwe bagiweera ddala time n'enyuma yakozesa black gold white ne green omutono eyayitamu bakozesa glass table era nga zo zaalabikira ddala bulungi nnyo n'obutebe bwa black plain bwasobola okuvaayo bulungi ne bateekako n'ebimuli ku mmeeza ebyasobola okusika ddiko okubanga ate alabikira ddala bulungi nnyo. Obutebe obwabako bakozesa channel O obwali mu black and gold. Mukwano bridal area yalabikira ddala bulungi nnyo bateekawo gypsum board eya white and black bateekako ebimuli ebyali mu kkala ya white and green. Sofa y'omugole we yali agenda okutuula it was black waggulu oba giyite terrace bakozesa black and white cloth big chandeliers ezaavaayo bulungi crystals ne flowing flowers mu kkala ya green ate era nazo ne zisobola okunyumisa ekifo kyaffe. Akaseera kano eno morning photoshoot oba giyite deco shoot
Omukyala ono ng'alindiridde omwami we Joelia Nabbosa yafuluma okufuna videos eziri professional n'ebifaananyi ebirungi okuva mu Dreamax era mukwano ne bamukolako bulungi nnyo nga bwe biteekeddwa okubeera wabula yalina vibe kw'ossa ababuuza abaamuwerekera abaali baganda be pairs ez'enjawulo. Omekuba yenetonya Katonda ndazisigino wanange olwaleero lwamukisa kati tutambule nawe mu byonna obo bwafuna beerawo manyi bankibuuleze nasalawo tube fembi nawo ndaba siriwa malala kangende nawe ssebo kusima wendeka kwene ngenda na wali bane sube nkoda londaze sima ngamba ntoyagala wendeka kwene ngenda na wali bane sube nkoda kati kimanye tinange nakusima kwe kusala watu befembi abalala nabalekawo ngandabye nakulaba mwedembe lingi wentyo nesala watu yanjule fuko mukumiwo chimanyeti nange nakusima kwe kusala watu befembi abalala nabalekawo ngandabye gwe nakulaba mwedembe lingi wentyo nesala watu yanjule fuko mukumiwo Banyuma lwabaka b'ensonga okutuuka we batya abaana ab'obuwala abaagema abakola ng'abasawo okuva mu ttiimu ya Kama Exotic Ushers abaali balabikidde ddala obulungi batandika okugema abako kaakati abasigadde bagoberere etaata oba wakuliramu omudigido emukolo emmotoka nkuwadde y'akalibu tweyanzeege oluvannyuma baayingizibwa mu kidaala ne batuuzibwa mu bifo byabwe. Okusalawo mukulu taata nize kivanye ng'olikola bajja tunaakulibisa zonna ezo nzikuwadde abakulu abambadde ebyeru bajja kubalungamya babalage we tudda teeka tenyukiriza
Oluvannyuma lw'abaka ab'ensonga okutuuzibwa mu bifo byabwe we bati abaana ab'obuwala abasawo bajja ne banja ensonga ku luuyi lw'omukyala eri taata ne bamutegeeza bye basanze mu bako. Nsaba obyewulirireko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullah. Kama kubo basebo. Kama kubo banyabo. Bajide mu motoka. Bade basebo. Bade banyabo. Saiso bala babasebo. Saiso bala babanyabo. Okuteekateeka ne banno okugema abagenyi abo mulimo gutambudde gutya? Taata. Mulimu tegubadde mubi. Weewaawo. Naye nfunyemu abalwadde babadde ngaba. Bapepe. Eka kusa omulungi. Mulwadde omusobodde okukwasaganya. Otyo? Naye omulwadde owookubiri. Obulwadde bwalwadde taata. Eddagala lyakozesa sirina taata. Obulwadde bw'osobodde okubumanya? Obulwadde bwemusanzemu abaddemu obulwadde bwa joyphobia. Azooba. Bano abasawo kye mbamanyiko baagwa kubala yakuwa panademu n'awandikako tebiri emirundi ena nga mulimu empe. Aliko Bukedde TV, katusooke tuveeko mu mulango bwa bakama baffe tukomawo tovaawo. Abaana ab'obuwala payers ez'enjawulo omuli abaka ab'ensonga ne ssenga ow'ensonga. Ssenga asengeka ensonga z'omwana omuwala wano mu Buganda. Ssenga wa Joelia yaliwo nnyo era naye n'abaako byategeeza n'anoonya omwami n'amuggyayo mu lujjudde. Oluvannyuma lw'okumuggyayo waatyo yatumizibwa addeyo mu nnyumba akomewo ng'ajjudde. Byonna ku Bukedde TV kasooke kutwala olabe paati eyo ate oluvannyuma nkomewo tuli mu mukolo gwa kwanjula tovaawo. Abaana bajje bakubuuzeeko kola enteekateeka. Okubuuza nga kukulembeddwamu abasawo n'abaana abalala abaali balabikidde ddala obulungi mu ngoye zaabwe ez'enjawulo mu ggomesi zaabwe omuli n'abako ab'ensonga nabo baatandika okubuuza ku bagenyi baffe. Eradde nnyo. Abajjudde mu mmotoka. Amakubo era nabo bazze n'abaami mu mmotoka. Naye oba oliawo bato bange be nayise nabo bang'embi banaalaba ku bakyala nga bano banajja ne babawa ku ssente naye sibakotogedde bukotogezi. Weewaawo. Embeera y'obudde nange kambeeweere kubanga nange nnina ke nneekoledde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanso bala basebo. Kale sebo. Sanso bala banyabo. Eradde basebo. Eradde nnyo. Eradde banyabo. Okulika amakubo. Amakubo ge gaba kuyise. Abakoonako yakyuka batakoonako oyo ajja baluguddemu abandibye amanye omusajja bamulaba waletera omusajja kumalamira
ebigezo Unosobedde nagati onola yeeyo kyuka bakonyeko naye ntya nnyo okuwa ebitiibwa byendowooza byonna emukolo nga gwe sinnakumanya nembuuza emukolo gwe gwaki. mukulu taata twongera okwebaza okusaba mu makaago mwasabye ebintu bingi naye tetuyinza butasabira nsonga eno. Ni Mukama Katonda tukuwonga gy'oli tuleese omwana omulenzi wano waliwo omuwala essaawa yonna tugata oluganda wakati w'amaka gano ne gye tuvudde. Mukama Katonda gw'oyisa amazzi mu ttaka ne baganywa nga tegalumira ate era gw'omwaliranye ekikajjo ku kamula nekimu nekikawo kyala ne kiwooma. Tewali yeekengera ggulu nti linaamugwira nti tetulina we tulaba mpagi byonna bitusuubira nti gwe bituyisaamu. Mukulu taata nze ne mwanyina nze ono tuzze wano nga bakulu banno batutumye okuwerekera ku mwana omulenzi okujja okusaba ate twegatte ku maka gano nga muno mu maka mulimu omwana omuwala. Tuzze nga tuleese ebbaluwa gaggadde okugigoberera eyo senga w'abaana asengeka ensonga zonna ye gye yaleeta n'agituusa wooli ne batuuza bufoofofo ng'enkoko emamirira awali embwa esuubira okuvawo amagi bagalye. Taata mwatuula bufogwe ne basenga ne bajjajja bwe kulaba tusanze wake wanyirira bwe wati ate ng'era mutulindiridde. Taata tuzze kuzaalibwa tusaba byonna ebinaabaawo tuli bagombu tunaabigoberera naye nga tusaba batuzaale. Ensonga yetegerekese emukolo era nga agiwulidde etaata ayinza okuba yakyalinda kyenzizaako. Ogamba nti bwebanga nze njimala emukolo ng'ate erimu mwannyinaze kituufu ankomba enziro ku mugongo kwekuli sinkukereye kwete emyangalike nga nakiyombekedde yasimba epapaali ku luggya bwatuuka okalyamubuuza nti eryo litabala lyabaki nti sajja nomuuza nti ate oba sajja gwe kikusuza mu nnyumba obwomuki obwomuki ng'olina esajja ku lujja. Abangi abajja okulamusa abakaaba ensonga mwe mwagira ne ssenga asengeka ensonga z'omwana omuwala wano mu Buganda era ssenga eyasengeka omuwala Joweria. Bw'atyo yajja era n'abuuza ku bagenyi oluvannyuma n'abuuzibwa ebibuuzo era n'abiddamu bulungi nnyo. Olwamala okubiddamu n'anoonya omuko w'ensonga w'atudde ate era n'amwanjula mu kidaala. Mwannyinaze Aisha muko gye nakugaba manyi ali bulungi era nga mwebaza ndabirira kubanga olabika bulungi naye abantu abo boolaba eyo gy'otunudde amazima tekuliiko n'omu wa wano bazze wano tetunaweza nabo wadde ekitundu ky'olunaku naye bagamba balina ensonga ya Joweria nti naye gwe ogimanyi. Bw'obanga ogimanyi n'okakasa nti abagenyi abo obadde basuubira okubeera wano obamanyi onaaba okoze bulungi. Ekuba tobamanyi biwadde okuga nti tobadde tobasuubira era siba banyinaze abagenyi abo bamanyi kusuula ne bagala okunywa banyimba zitiisa beyanzizza omukulu wali emabega wa kompyuta manya maaso gaayo singa twalamusa kukwebaza oyogedde mazima bajjajja baga nti ensi tugiryako makoola bavubuka abatakimanya bagwera mu mayirundi naye bukasiza taaga nze nno ndi mutumwa ekibula munte butereevu tonenya mubaazi era mu byonna nsoose n'empeebwa kano nti enkuba eyinza okutonnya kati senga zino ne basa zenkuwa omuntu yagenda n'alonda sente n'abalamu fenna ne twewuunya nti ekikubaza sente z'olonze akasobesa ng'abalamu zalonze obadde oyagala kulonda wasuulidde kulonda mmeka. mwana mulenzi yategeezezza oluvannyuma lw'okumala okumulagayo ate ayina ebbaasa kuba watambula naye mu mmotoka tewatambula nange kyekiri kyensoose tebwebulamu ekibumba oyinza obutanenya mu baazi omutima gugenda ku balunzi era tuzze wano lwa nsonga nti bw'onoyatula ekigambo nti omwana omuwala okukkiriza bwe ne bakulu banno ate abantu bajja kukukeera bakusabirize nga bategedde nti oyina ekisa. Abantu bajja kusaba kubana ddala abasajja balina olusabirizo naye bwe bajja okusaba kanakaana tukaleese genda okoole buli akeera okusaba anaawasibwa kano. Omwana mulenzi nga bw'ateeka
omwana mulenzi nga bwateekateeka galubindizo kuba yazirina nange yange nti bwona omuzuula waali ajja kubagenda naye zino ezisookerwa oli mukutemera mwana mulenzi saki okumanya omutuufu yani omutuufu yani wana wa galubindi kati nze zino nze zikuwadde kuba nange nnaka nekoledde abagenyi abo bamanyi abagenyi amaaso genda balabira mu nnyumba Joeli yali eyo kati akaaba agamba senga nga tanta ono kanyigo ojja kulaba nga jja subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ati kinaku nze ndabayo kubanga akubikira naziika taata mwana mulenzi oyo ewaffe tumubalamba tusala kubanga singa abadde muzimbi agizimba paka mu bumooli nga tataddeko lubanyi naye abazimbi beetaaga hayiti eyo hayiti eyo nungi wasabira emiti okulinnyako yogero kwakirize mulonze ku lwani yoweriyo mukwasi wewesa oluvannyuma lwa ssenga okwambaza omwami Idris ekimuli era n'amulaga mu bangi nti ono ye mwami wange ku lwa mwana we Joel yawatiyaddeyo mu nnyumba n'akomawo ng'ajjudde ne mwana muwala the brown beauty omulungi Joel Nabbasa bannange yasanyukira omukolo yalina vibe nnene nnyo omwana ono yalaga omwami we okwagalwa yajjanyumye mu multiple colored gomesi eyalimu green ng'erabikidde ddala bulungi nnyo nga mulimu ne colors endala ezasobola okumunyumira n'okugendera ku kala ye. Bannange yayina vibe, bannange yasanyukira omukolo. She was very happy just to know n'omwami we.
njagala okutegeeza nti interview y'omugole omwami yali so wow n'omukyala bye bino ebigambo byabwe. Oluvannyuma lwa interview ya Bukedde TV okubeerawo ekimuli ky'abannyina abalungi we batyo baakireeta era ne babaako bibagamba mukyala waabwe nabyo biwulire. Omukwano manyinaze okwagala nnyo nawe weebale kumwagala kakati wannyinaze atutumye ng'awulira akwagala nnyo era mu byonna buli lwakutunuulira bw'ati akulaba ng'omucungwa guno era akutaddemu ng'agamba bagenda ne bagamba mbu ajja kukucunga nga editali kucunga. Era bannyina abalungi oluvannyuma lw'okuba nga bawa mulamu waabwe ekimuli we batyo mukwano baagenderawo butereevu mu nnyumba
okuzaala omugole omwami. Njagala okutegeeza nga bwe nakugambye mu kusooka nti guno omukolo guli 2 in 1 kuwoowa na kwanjula. Era olwayingira mu nnyumba omwami yazaalibwa wamu n'okumuwoowa ne mukyala we. Mwana Idrisi, okkiriza okugatta ne mukyala Joya olw'olukusa olwawadde muganda we Juma. Okkiriza okugatta ne mukyala Joya olw'olukusa olwawadde Juma. Omwami Mwana Idrisa n'otuukiriza n'ogamba kituufu ddala ono mukyala wange nteekeddwa kumuyisa bwenti, nteekeddwa kumwagala bwenti, nteekeddwa kumugulumiza bwenti. N'omukyala naye n'abeera omwesimbu ddala nti nange ono bba wange nteekeddwa kumuyisa bwenti, nteekeddwa kumwagala bwenti. Wasayuutihi ajran aziima. Mu lulimi olwangu ennyo era olwanguwa eri Allah subhanahu wa ta'ala omunaaba nga mukituukiriza mwenna, wasayuutihi ajran aziima. Eri Allah empeera mujja kukwasako emikono ebiri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gano mutuzaale naye ate tweyanziza nga mutuzadde ate naffe tujja kubawulira tetuzze mu maka gano agatwaniriza obulungi, naffe tujja kubawuliriza tweyanziza tubaniriza saba ne bannyabo era twesiimye okuba nti musiimye famire yaffe mujja gizaalibwamu oba gyegattako nammwe ate muba abaana mukubaana muzaala.
Oluvannyuma lw'akaseera mulindwa ak'okubanga omuko waffe ow'ensonga azaalibwa mukwano gwange akaseera ak'enjawulo akalala ak'okubanga ebirabo birina okujjula mu luggya lw'omwami Bosa Badru n'omukyala atuzaalira omulungi Nabbosa mukwano ebirabo byali bingi nnyo omwali sukaali entebe n'ebirala era nga wati omulungi okagereke kiri nti baali bamaze okumuwoowa n'omwami we yakomawo nga nyumidde ddala mu dress yalabika obulungi eya long sleeved eyali mu mixed green and silver nga yafitting ddala. Kyolekola bwoti mukono bwe batyo ndakuntu y'omutima gwange ate nkusaba okaagala nga bwe nkwagala kano kankusaba. Next man omugaga mugyeko kino asobole okwambaza nga tambudde n'omugenyi omukulu yennyini mu beene ssabu lya Buganda n'atapimpingwa era twagala okkirize yoyo mututikkule oyo amutembeese alyoka akkakkane ng'amaanyi gamuwedde kubanga abaana n'abazzukulu Ssaabasajja Kabaka mwali alamula Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Ssebo muko neyanziza nnyo olw'ebirabo byange byompadde olwamwannyinaze Yoweri Nabbosa era ssebo muko okuwadde ng'enseera yajja anyumye era ng'alabikidde ddala bulungi nnyo mu Gomesi eyali ennungi okwaniriza ebirabo eby'omwami yali mu Gomesi ya Peach nga muyitamu black and silver ng'erabikidde ddala bulungi ng'alina akabbo k'omuwala ye bw'atyo bwe yakikola era mukwano n'amuwa n'ekimuli ekyalimu ssente. Byonna nsaba obirabe owulire n'ebigambo ebiwoomu. Nakagiddemu ebintu ebirungi eby'enjawulo oyinza okuba ng'obirya bulijjo naye ate mbadde nsaba bigenda okuwa bibeera ebyanjawulo era owuliremu tesiti ey'enjawulo okusinziira ku era bulijjo. Mutereddemu ebyokulya ebiwoomerera, mutereddemu ka apple, mutereddemu ka piya, mutereddemu ka pure heaven, mulimu grapes, mulimu ne ka scratch darling onyweko mukwano.
Sanyuse nnyo, ndi musanyufu nnyo naddala abatakansi bannaye abantu b'ekitundu kino tuli basanyufu nnyo nga famire ku lwa buli kimu kyonna kye mukoze okuyimirizaawo omukolo gwa mwannyinaze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Mukkirize neebaze abantu abawerekeddeko mukodomi waffe na buli kimu kyonna bambi kyemutaddeko, embeera yonna, embeera y'obudde. Mwebale kumulaga mukwano ogwo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omwami gwosaze naye ave mu kiyungu ate yakomewa kakkane tunamugamula. Mbebaza abalungi abasobodde okubanga mwekuumiddeko okuva gye natandikidde paka wenkomekereza omukolo guno eno ogw'omukyala Joelia Nabbosa n'omwami we Semata Idris abaafuuse muntu omu mu busiraamu buli woowoobwebwa mukwano oba oifuuse omuntu omu gwe n'omwami wo era mwenjogerera nti mukwano Jobbosa ye mukyala Semata omubwati annage sister wabikola naye nga weebale kusalawo, weebale kwagala mwami, weebale byonna kubikola ku lunaku olwo nakuliisa abantu bambi. Omukolo gwali massive nnyo, weebale kutegeka mukolo n'omwami wo. Tubagaliza kisinga n'ezzadde ery'abalongo yadde ng'oli Nnaalongo oddemu obamuwe naye afuuka Essaalongo. Bannange sigala kubanga asukkawo just okubategeeza nti abeera Maria's Bridal. Maria's Bridal kyekyokudibwamu kyo eri omukyala yenna ayagala okulabika obulungi. Gwe anoonya gomesi ennungi, gomesi ennungi, gawuni ennungi, dress ennungi, emishanana, mukwano weesige Maria's Bridal. Saagala obuzeebuzibwe, noonya brand egenda okwambaza etegeera kyekola. Maria's Bridal togenda kugetinga disappointment. Just no ogenda kubanga ekintu okikolera ddala bulungi nnyo. Teba disappointing aba clients, bagenda kukwambaza ekyo kyennyini kye weetaaga, olugoye lw'obukinze lw'ojja okusangawo. Wabula mukwano kyenjagala okubanga ate nkutegeeza dduka Buddusi wali mu town ku kizimbe kya City House opposite the arcade. Ojja kubanga obafuna obatuuka mu town gwebuuza Maria's Bridal bajjamu kulaga butereevu. Ye yekka eyeesigaliza okwambaza abagole abakyala ne banyuma nate ne balabika bulungi nnyo. Si bagole bokka n'ababuuza ne ba maids byonna bina biri ku Maria's Bridal. Awo nawe nkugambira nti gwe omugole waffe aliyeyo oyagala omukolo gwo kugulaga ku TV wandiyagadde tubeereyo mu field omukolo tuguweesa ekitiibwa. Bannange gwani atayagala branding ene yabukedde emikolo egikyasinze ezigiriko presenter akyasinze okubanga ate mbeera live wali eri ku mukolo gwo mukwano kuba ennamba eryawo wansi ate era obuuze ebisingawo oba jangu wano ku ofiisi zaffe mu industrial area ku Bukedde TV osobola okubanga ate ofuna ekyekirungi eky'omutindo kye weetaagira ddala. Awo wenkugattirako bakama exotic ushers gw'omugole yenna anoonya ba ushers ab'omulembe be bokka boyina okutrustinga bakolera omulimu omulungi ku mukolo gwo. Josephine amakulu gemanya essaawa ziba 12 zennyini olunaku lwa Saturday ne Sunday. Mbadde ne Nico wali eri mu control room ate ko kamera n'embeera ne Enoka yabitematema Susan n'abikuweereza nga w'obiraba. Tuddemu obudde bwe bumu olunaku lwa Saturday week ejja mweraba.